Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics WUBOS kifulumizza ebibalo ku miwendo gy'ebintu nga bwe gitambudde omwaka guno. Bano batutegeezezza ng'omuwendo gw'ebintu bwe gulinnye omwaka guno n'ebitundu 3 n'akatundutundu kamu ku 100 bw'ogeraageranya n'omwaka oguwedde. Okusingira ddala emmere n'ebintu ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo bye bisinze okulinnya ng'ate bwe gutuuka ku nva endiirwa ng'emboga kyo kyayitiridde. Ate bwe gutuuka ku nsonga y'emmere obummonde n'emmere eya muwogo bye byasinze okulinnya. Ate z'enva z'enkoko n'ebyennyanja nabyo byayongedde okulinnya naddala mu mwezi guno ogwa Desemba. Tunulira green pepper eyalinnye n'ebitundu 25 n'obutundu 2 kuba bye yali alinnye n'ebitundu 5 n'obutundu 4 mwezi ogw'Ekumi. Muwogo eyalinnye n'ebitundu 8 n'obutundu 9 kuba bye yali alinnye n'ebitundu 3 mwezi. Ebikozesebwa mu bulamu obwa bulijjo okuli amafuta byalinnye n'ekitundu 1 n'obutundutundu 4 ku buli 100, so ng'emiwendo gy'enku gyalinnye n'ebitundutundu 4 n'obutundutundu 9 ku buli 100, ate amanda galinnye n'ebitundu 5 n'obutundutundu 3 ku buli 100. By 7% in the month of December, compared to what increase of 0.8% in the prices of firewood that we had in the month. Ate bwe gutuuka ku nsonga y'ebyentambula emiwendo nagyo gyayeyongedde okulinnya naddala mu biseera by'ennaku enkulu nga kino kyavudde ku bantu ababadde bava e Kampala okudda mu byalo okujaguza ennaku enkulu n'abantu baabwe. Sinzira ku ntekayo olabira ddala nti ebibinja bino bulijjo ebisingira ddala okukosebwa oba okubaamu n'enkyukakyuka ey'amaanyi kubanga abantu abasinga bwe beetanira naddala baba batambula okudda mu byalo okubanga basanyukiramu n'abantu baabwe. Ate bw'otunulira ku kibinja ekisembera ddala kirina personal care and social protection mwe muli saloons, abakyala bagezaako okugenda okulaba nga balabika bulungi ku lunaku olwo. So okirabira ddala nti nakyo ekibinja ekyo emiwendo gyakyo gyalinnye. Ate ekibinja ky'emmere sisuubira nti wano waliwo omuntu ataalidde ku lunaku olwo. Okusinziira ku bano emiwendo gino gyayongedde okulinnya mu mwezi gwa Desemba naddala mu bitundu eby'ekibuga okusingira ddala Kampala, Mbale, Mbalala n'ewalala. Kubeera mu kibinja ky'emmere n'ebitatamiiza n'ekibinja ky'ebitamiiza n'ekibinja ky'engoye n'ebintu ebirala nga entambula, ebibinja bino byabadde oba byalaze emiwendo egya waggulu nnyo. Yo bbeeyi y'ebizimbisibwa naye enokoddwayo ng'emu ku ebyo ebyeyongedde okulinnya omwaka guno bw'ogeraageranya n'omwaka oguwedde. Materials that had their prices go up, we registered an increase for prices in sand at 1.7%. That was last month. For this month, it was 1.3% for the year that ended November 2025. Clay bricks and tiles had their price go up by 1% compared to 0.7% change that was recorded for October 2025. Wano we basinzidde ne bawa bannayuganda amagezi okukola ng'enteekateeka n'okwetegekeranga nga bukyali naddala nga bayingira ennaku enkulu okwewala okukosebwa okulinnya kw'emiwendo gy'ebintu. Mbarara with regard to transport coming from 30,000 to 50. Kampala to Moroto 70,000 to 100,000. We need to start planning traveling early. So this time I want to give you that insight. What happens? So what does it mean? Could we go earlier than the eve of Christmas so that we save a lot of money to do other things? Wabula bano bagumizza bannayuganda ng'ebbeeyi eno bw'esuubirwa okukkakkanako ng'ennaku enkulu zivuddemu. Teddy Nakaliga agafeeyo ku Spark TV.